Nga bannansi naddala abo abali mu mbeera etawoomya nnakabululu beetegekera okufuna ensimbi ezigenda okuva mu gavumenti ez'okubayambako okwebezaawo mu kiseera eky'omuggalo. Leero tusobodde okwogerako n'abamu ku babaka abakiikirira ebitundu eby'enjawulo ku muggalo guno n'engeri abantu mu bitundu byabwe gye bava gye bayisiddwa. Okusinziira ku babaka bano, bangi ku balonzi baabwe bakoseddwa bya nsusso era nga beetaaga okuyambibwa amangu ddala. Omubaka akiikirira Bbaale mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ekisangibwa eri mu Kayunga, Honorable Charles Tebandeke, ategeezezza nti omuggalo guno teguyinza kulwanyisibwa mukulembeze yekka ne Ssaabaminisita, nga nabwe kityo ebitongole ebirala ebisobola okuyambako mu kulwanyisa engeri abantu gye bayisiddwamu mu kiseera kino nabyo bisaanye bitunuulirwe. Sikiriza nti President ne Prime Minister basobola okukiikirira ministry ezo zonna ne bakola omulimu ne bamulisa tooki mu buli kanyomero konna akali bantu wonna. Ekizibu kya COVID-19 tekinyize ba bibuga bokka, naye ate obuzito babusitudde ne babusuulira abantu bonna ne mu bitundu eby'omu byalo. Ate ye omubaka akiikirira munisipaali y'e Lugazi, Sserubula Stephen, alaze embeera abantu be mwe bali era n'ategeeza nti bwe kituuka ku by'obulamu ate olwo gujabagira, nga nabwe kityo bannansi beetaagira ddala okuyambibwako okusobola okuyita mu kiseera kino, era n'asaba ne Paalamenti okuvaayo bunnambiro ekwate ku nsonga zino bannansi mwe bayita naddala mu kiseera kino olwo basobole okuyambibwa. Tetulina kye tuyita isolation center. Ogamba ati n'abantu baffe abalwadde babatadde wali, ogenda okwekanga eri abalwadde ate eri n'abalamu mu mbeera obulwadde ne bweyongera okukola ki okutambula. Abantu baffe abaali badde beekuuma ate embeera y'obwavu bwe balina ennyo ebalemesezza okusigala awaka, era ogenda okwekanga ng'oli atambudde ate oba oli awo gy'agenda okujja obulwadde. N'olwekyo embeera e Lugazi si nnungi nnyo, naye tusaba Mukama Katonda ayongere okututaasa. Ekyamazima kye mmanyi mu mbeera eno gye tuyita ya crisis oba ey'obwerende, buli ggwanga lyonna lirwana okulaba nga litaasa abantu baayo. Ate ye omubaka akiikira constituency y'e Katikamu, Kirumira Hassan, agamba nti waliwo ebintu bingi ebisobola okukolebwa okuyambako bannayuganda okubeera mu muggalo guno nga bali bulungi. Amazima ekirwadde kino kyajja, era bwe kyajja lutalo, abazungu bakiyita battle, naye wakati mu battle tulina okubeera nga tulwana. Abamu bajja kufiira mu kirwadde kino, abamu bajja kusimatuka. Bannayuganda mbasaba ne sekusaba yenna muleme kubeera part of the statistics of people who do not make through the war. N'olwadde lwa COVID tulina okubeera nga tulutabaala, tuluwangula, tuveemu nga tuli balamu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza okubeera nga mu practicing SOPs. Bino ebintu byangu ate nga bya ddala bijja kubeera nga bikusavinga gwe Munnayuganda okulwala kino ekirwadde kya COVID. Ate ye Honorable Nyakato Asinansi asabye abalonzi okubeera abeegendereza nga bagoberera ebiragiro byonna ebyateekebwawo okulwanyisa okusaasaanya ekirwadde ekya COVID-19 n'ensonga ndala nnyingi mu kiseera ekifaananako bwe kiti, olwo basigale nga bakyali bulungi. Government nga waffe we have a regional hospital, Hoima Referral Regional Hospital, etwala districts 8 naye teri oxygen, teri abasawo bamaze emyezi 8 nga tebasasulwa n'aba-cleaners. Nsaba gavumenti ku budde buno eveeyo eddukirire eddwaliro lyaffe Regional Referral Hospital yaffe, twagala oxygen, abasawo baffe babasasule, twagala abantu eddagala mu ddwaliro tewali. Amazzi tumaze wiiki 3 nga teri mazzi mu ddwaliro lyonna Regional Hospital, Regional Referral Hospital nga teri mazzi. Kati gavumenti eveeyo eyimirire n'affe abantu b'e Bunyoro kulaba nti abantu baffe obulamu bwaffe tubusevinga. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku lwa 44 eggulo.